Just nandibadde njogera eri ku bannayuganda nti just njagala kubeebaza tulaga omukwano omungi ennyo. Omukwano batulaze mungi ennyo this time around. Leero kibadde mega ndoza abantu babaddemu n'ebbugumu lya lockdown. Kati so bwe baatugudde netwagala like tuteeke ku level endala. Leero wabaddewo abayimbi, performances zibaddewo, tuli tezibaddenga ddo babadde babeerangawo naye nga tetupafominga. Naye leero kibaddewo ekyenjawulo nti bapafominze bonna abasobodde okujja. Spice Dada ndowooza wuyo omulaba waali, ba John Black, bazimbi bangi bambi bajja ne bamuceekingako. By'omu ajja ku lulwe. Atuma, this is Tower Radio. I feel proud and happy. Bingi byenjukira about Moses. Kinsanyusa kimpeesa obubi nti bakyamwagala nange era nsanyukira ddala kubanga nange manya nti nange banjagala. Ennyimba za Moses zonna nzaagala tewali lubi. Zonna nina lwe ŋŋamba nti luno oba luli. Mpulira bulungi naye waliwo era lwe mpulira ennaku kubanga sikyamulaba. Naye ng'okuwulira nti muntu eyaffe edda bakyamwagala. Era mpulira bulungi. Muze kyemmujjukirako yali mwana mulungi nnyo. Nga wampisa nnungi nnyo. Naye kyensinga omujjukirako kunkubira ssimu nga neebase nti muze bamukubye ekigwo naye ali bubi. Nenyambalirawo nengenda mu ddwaliro nemusanga bambi ng'ali mu kkoma. Nga ne bw'omuyita tasobola kuyitaba. Banyumira ennyo bread and butter. Olunaku nga luno dunzijukiza Mose Radio. Ate mara okujjukira Mose Radio nezirayo ewake AK47. Naye bw'oba okitunuulira nze nkyebalizaamu Katonda mwebaza mu ngeri bweti nti bwe nali ndowooza ennyo ng'abaana bano bafudde nagenda nendabikirwa bakuyite kulabikirwa nensanga nti waliwo abaana bukadde na bukadde abaafa before 1 year. Kakati nze nekindetera okwebaza Katonda okumpa batabani bange bano oli emyaka 24 ono 30 plus. Oyino kyebaliza Katonda kubanga bangi tebatuuseeyo. Very straight person. Busy. When he's not happy about something, he will be open and say it. Which is good. Sometimes you have to be that brave. So that's one thing I loved about him. And of course his talent. I got to know radio after manager Wange, Roger. We have a contacting to like write for me a song because radio was a writer. I think I want to get another what the Wimbi work. I mean, but not everyone. So manager wange yaba contacting ako kanjaka yagala mpanikire akayimba. So that's our program. We went to their studio eyali ewaka waabwe. First time nali nervous because nali simanyi the outcome, how he's going to react. No manyi ne society olumu eyogerera abayimbi bulala, so tomanya ogenda musanga otya, but he was very welcoming. Era nagenda ngeze kupandikira kayimba twa ending up nga tukoze collabo. Yes, asasulira na kusasulira. Imagine, he was that kind and very welcoming. What we are doing here is the one way. Chimala Bomas, you've seen people that have come. It's been 4 years since we lost radio. Naye myaka eno kubanga abantu bakyakujjukira Uganda sikyanga abantu beerabira ofa ne beerabira buli kimu there and there, but I'm so happy tebeerabidde radio era nsaba Mukama kintu kino kigende maaso for the next many years ate kibeere joined for all the talents that we've lost. So tuli mu celebrating tulaga nti nno singa waali singa ate era tukunganya ate bayitirivu. So kitegeeza nti omuntu ng'oyo
mu generation yaffe tugezaako okulaga nti birina okubeerawo tufunye basita bangi nnyo abazze babeerawo beetaaga okuba nga bafuna dates zaabwe birthday zaabwe nga tuyicelebratinga kubanga bakola omulimu munene nnyo kubanga tuyigirako music ena oba mulimo gonna gubaako akalandiya gye guva kati abantu abakola music abo gyavudde okitegeera abazze batwaga nti omuyimbi abeera bw'ati abazze bakola ebyadda abayimba message zaddala so kubazze bayita so kyovula batuli wano kintu kyakabi nnyo twesanga waabwe mu studio yankubira n'angamba lwaki tojjako n'otulabako okitegeera lwaki tojjako n'otukyalirako by that time nakeerayo yankubira like 2 days back olunaku nenfuna time nengenda bwe nagendayo yaliyo actually naliyo bampitawo ne mulengera nga ayingira gate yakadda kyaliko kito nenyingira mugamba nagamba mwana nagamba jangu olabe ku sister wange waliwo sister we yali azze naintroducinga sister we netunyuma ne sister wamala sister we nakola kinamusonga namugamba jja tugendeko mu studio netutulira mu ntebe za studio ngeri waliwo reception za studio nesoka nitunyumya mawo nga producer ali akubakubamu nagamba wulya vibe nemugamba vibe nungi nagamba genda okube mu verse nenkuba mu verse era bali okukubira Wizo ne bamugamba oli wechi Wizo agenda kujja nakuba mu verse so olimba ne lufuluma abantu ne balwagala mu kimanyi kyako nze radio namumanya nga nkyali ddala mutunga nkyali musomero naye omuntu buli muyimbi gwe yandyeko byoyimbako naye yali nijja kumuyita mbera yali kyakulabirako naddala yafa abayimbi bannayuganda bw'olaba ennyimba radio ze yatamwana buli mwaka yabeerangamu ne hits ate nga semusibiri okitegeera so waliwo lines ze yakubanga ngo ogirowooza kunogamba mano ekintu yakijjewa sambe bikuta bive mu ngala byensanafu musuuka like kizibu okirowoozaako nti mwana kanyimbe ku nsanafu musuuka kuba ekifu ensanafu ezibeera musuuka bw'oba ogenda kuteekako akakumi so man oli omusajja yali creative nnyo nga bw'okiwulira musanyufu nnyo okubeera wano nga tucelebrating obulamu bwa muganda waffe nga tubujjukira ate n'okwongera okukola ki kunyumirwa naye ebintu byatulekera kinsanyusa naye ate kyongera okuŋŋamba nti nina okwongeramu ddala amaanyi bye yakola ate tukyalina okukola ennyo ekiddako jasi kusigala nga tukola kyetusobola kuba naffe kifena gye tukola gye tulaga